Checho buterevo nzigusa okubanga nkutusako ekikambwe mukadde kano kennyini nenga bagamba nti Zoom Studios 256 yegikutusaako bulambalamba tusande kubanga atuusubwa ekyali entandikwa gye twolekedde mukadde kano kennyini era nga nkugamba nti studio 10 eyo home of art gaba maka gaki ga art gabagezigezi bagamba nti NEUG 10 waggulu ku kizimbe boje bali bagamba nti Nansawood Entertainment UG ye NEUG home of stories bakayise Sweet 16 look kati labayo for eating up your time. Nansonyi okumalira obudde naye It was crucial to talk to you. baddawo nengani akatuwogeremu Time we talked and I confessed my feelings about you. twasembayo okwogera nenkubulira ensonga nga bwe zitambula. What do you think of me? bwe kikyondowoozaako tewali Nothing. tewali nothing. tewali Terry, teri seems you don't know how serious I am. olabika tomanyi ndi siriasi kyenkanaki But I really am, seriously. naye ate nno ndi siriasi And ate I want to say it again. nkiddamu I really love you so much. nkwagala ate nnyo I believe the love I have for you, era muli bajjajja baŋŋamba omukwano gwe nina gy'oli Romeo had for Juliet. va ku gwa Romeo gwe yalina eri Juliet. This is Anko a movie theater. kino tetuli mu muggo gwa sineema ssebo This is campus. tuli ku ssomero But still, laba nnoono it life from the movies. biri ebintu ebya firimu olowooza babijjawa era biba bya ddala ne babiyiiya ne babireeta The director of Romeo and Juliet, kakati naate abagiwandiika ne bagidirectinga think actually he didn't bring out the vivid picture. ayina akantu kaatajjayo n'akeerabira That's it. kati ate njagala nkagambe kaliwa Think actually the very component of ekinyusi kyennyini It was it. Tell me. kiriwa naawe ŋŋamba nengera nagamba gwakoowa but on one condition. nkagamba naye kakwakulizaaka Condition. kakwakulizo If you come close and give me a kiss. sembe nompe kiisi nze nku kale omanyiira Kiss you. nze Gun. If you've used Professor Sebo to draw my attention, bw'oba oyise you've used a wrong bait. kanyeebwa kafu ene katambula kaana kano ofaaga mwana muwala terisa atambula yeetiribuusa yeetigonyola yeetiyoolatyola nyinza okugamba atambula yeetiyuula kaakati ankwatha kansooke mulumye kati den nja kuddayo mukubira essimu mugambe nti jangu era ajja kujja agwira n'ekikulu anjagala kati ali wano yagambye nti ki nafuuka musiizi wa bifaananyi nsiiba nkusiiga ojjojje weerabe awandiika kati teriza ekituufu kyayagala kye simanyi lumu aba ayita ng'asanga anka atudde wano kino kyakola bakiyita kwetyebeeka kyokka ye yakanyuga eri omugambo akulimba oyo muveeko alingiza mwanko byandika nga atunikana akalinga ekiteega naye njagaza mpa kambigayegaye mbigayegaye the information on it. Then pick it up and continue reading. Pick it up. nga kyekiri mu lulubeeno You know more. But naba oli ebyokulya bye ng'abikubako eddusu bulungi nnyo you know what? Just get out of my sight, cause kale nva mu maaso loves. Leaving is going to be my last resort. okugenda nno kyo si kyekijja okusembayo ekyo It benefits us both. A plan? kino kyeggamba kiyamba ffembi mbw alina pulaani Why don't you drag Kai into my attention lwaki tondeetera kaayi with Ariana? nze nange nenkuterawo Ariana But why me? Of all students in this course? lwaki nze mu bantu bonna Friend, as I for Ariana. abakyali Let's make an ally and naawe olaba eri Ariana nze mulina I can't drag Kay tubeere bakyali into a devil's attention. sisobola kuleetako ne muleetera kiteega ekyokola kyendabira ddala leka please
Mwana muwala yanyirira. Temumulaba yanyirira. Kabaka mwanga. Your sister Lalin didn't attend campus today. What could Naye eri abatalaba kunyirira kwe. Sister nga teyazze. Serious? Are you serious? Feels a little bit dizzy, but she'll be okay. Ayinamuko ka surrounding awulira kantoloze naye ajja kujja. Making, and it's only the Almighty that can intervene and engage some Kiri okke. efficacy. Mwensonga teri nnyo serious bantu balina kugyeraliikirira. Naye nga teyazze. Nti olina okusoma. Ate obukyudule ne bukufuukira obukyuduleni. Naye ng'abadde akulukuunya oba bbaluwa oba kiki. Tuba tuli awo tikyaffe yonna nga tasonze. May I exchange a word with you for just Ye Mukisa Joan, original names. I'm Fiona. I cleared all the tuition balance yesterday. Madam Fiona nasasula kati ate onjagaza ki amugaya mwagala mu katini. I didn't come here Ekyokuba nti teyagolodde essaati tekitegeeza bamusumbu we ng'asoma bitabo bye. to something. I need hope, please. Madam. Madam. I of hope. I'm busy reading my notes. The lecture. Ndi bize nsoma. I'm tired. I can't help you out. Sobola kuyamba. Mr. Smith is your lecturer, right? Mr. Smith omusimisi lecturer awo si kyo. How does he behave in lectures? Yeeyisa atya mu lectures. I mean, Kye ŋŋamba behave with the female students. bw'atuuka ku bukyuduleni. Hope is hot. Musajja nno si mwangu awo alina engeri gy'abasomesa muganda wange. Thank you. Kale You can read your books. weebale soma ebitabo byo. Kati eri abasomesa abamu asomesa misana ttuku okitegedde ategedde akuba engalo zaaki ez'omuyiika gamba mulirwanaawo nti kinti ono alingiza baamugambyeko ne yeeraga akati anka omusimisi ali eno omusimisi bampala n'alwa myaka aba agenda ate ggwe than your office work. mukulu ssebo important that you couldn't wait for me in class. obadde tosobola kunninda eri onumba ne mukabuyonjo olina amagezi kiki I adore you. naye bannange I'm a lecturer of integrity. ssebo ndi lekikyala ndi muntu mukulu Integrity? kati ono Integrity. aba ali eno naye agenda okuwulira emboozi With Lady. ekugirumika. What does she have that I don't? Lady alina ki kye sirina? Understanding. Please tell me. Okay, Mr. Smith. Ensonga yawamma nno ngitegeera. Do you want me to make a scene here? Ssebo musimiiso yaga nteekewo embeera Out on top of my voice. ndeekaanire waggulu And the entire campus gathers here. buli omu akuŋŋaane. Want? Kyoyagala? Let me look into your issue. Ensonga zo ngenda kuzitunulamu obuntu butono nnyo bw'ombulabanga era yangwa bambi please nyanguyira kikyalina kye sirina baana bano kati ate ndabika ndi saidi ye anko si byaliko aba ali awo abaana nga bawamba muwambe kati bamuwambye musajja wattu n'omusaasira bawamba muwambe ogezza nze njagamba buli omu nze tonzannyirako musajja wattu nga naye talina kyakkola bamuwambye. Where are you coming from? Govaawa? Mom, I'm coming from the hospital. Nva mu ddwaliro bamugambye You alone. agende ne mama gwogenda otya wekka And I looked for you everywhere. ne nkunoonya buli wamu. Anyway, what did the doctor say? Omusawo agambye ki? The doctor said it was just a minor headache. Agambye just mutwe gunumamu katini. That's promising. Where are the results? Papula biriwa kwawandiise. They don't know where I placed them. Bw'obanga tewagenze ku musawo muganda ng'agenze ku musawo balina okuwandiikira ebbaluwa. You be so reckless like that. Mbwe yali abisudde. I'm going to show your dad as proof that Uze nnyo kati kitaawo ngenda mulaga ki nti ovudde mu ddwaliro. Mom, Maama. a long day. Nnaku lubadde luwanvu ate nkooye. Baana babambaavu. Nagambye bya firimu ezimba bwe bakuba embooko. Esigalawo ne zikwata soiro. Mr. Smith, all this long I've been yearning to Kanno mami yakwata ekkubo n'alumba omusimisi. lately Musimisi ssebo. to make it because of some
other family issues that I was to sort out. agamba nti bintu bingi nnyo abatasobola kujja ba waliwo ensonga za famire zadde akwasaganya About Kai's relationship naye ekimuleese and why you persistedly nkolagana yammwe ne Kai an F. era nga lwaki obadde omuwa F. Kai told me something that amazed me. Kai alina kye yaŋŋambye ekyali kimujje enviiri ku mutwe. To tell me the dynamic reason as to why Kiriwa you have been scoring an F in fact. Kai yannyonnyola But you're from A to Z. Mom, I even don't know where to start from. Era yamugaa nti simanyi wakutandikira. interesting part of the story. Gwe tandikira firimu wenyumira wennyini. Mom, I'm in stiff competition for love. Yagamba nti bavuganya lwa mukazi For a girl. Oh, n'omusimiisi petition for love. muvuganya ku mukazi. That person in power. It's Master Smith, the pharmacology lecturer. Nti ani? Nti Master Smith asomesa pharmacology. The girl whom we are fighting for is named Laline. Omuwala gwe tulwanira era Lini Exceeds that of a normal human being. muwala anyirira era kizibu nnyo mutabula mu bantu noga nti ono muntu kiba kizibu. When Master Smith raised up to have her in her hands, because of her beauty, he couldn't stand it. Kaakati omusajja naye yatuuka n'alaba obulungi bw'omwana oli nga naye tasobola kukyebeera. That's why he awards you an F in pharmacology. Yensonga lwaki osemba mu pharmacology? Yes. No. Nedda. Why do you push words in Naye the mouth? lwaki onteeka ebigambo mu kamwa? Is I myself love this girl, and the girl loves me too. But Master Smith doesn't want to see our relationship progressing. What Master Smith relationship? gye tukoma okwagalana biba bimuluma. But I do revise my books and I take my Nanga nze ebitabo byonsoma byo bambi nsoma. Kati omusimisi babimufuuwa. Bintu byasinga obutayagala ebyokuwaayiriza bamuwaayira. Our institution doesn't allow couples. Essomero lyaffe situkkiriza abantu kwesomeramu wano. Whosoever is caught red-handed Era nga yenna akwatibwa for 2 weeks. agobwa wiiki ebbiri. Is this other institutions with better services allow Kati lino ssomero kika ki? Bamuyita Wakwahe Mary. they are no longer Ye mami wa Kai. Our institution is different from any other. Ono agamba nti ffe essomero lyaffe And for your own information, if you took trouble to read our rules and regulations, lyawukana ku malala gali amasomero amalala gakkiriza embeera bw'etyo. Kubanga bano babatwala nti baba bantu bakulu era si babalemerako nnyo. any other, Ono agamba bala basobola obikkiriza naye ffe ennono zaffe tuzisimbako nnyo amannyo. your son doesn't revise. Mutabanyi wo tasoma So the information that you have enlightened me about, era nga n'okusinza ku by'oŋŋambye being in a relationship with Laylin, ekyokuba nti ali mu mukwano ne Leirin please don't do buba bukakafu. beg of you please. Kati oyo aba atema kono tokikola bambi nkwegayiridde. your son has persisted on taking something so precious from me. Bw'aba asinzidde ng'agamba nti ye alina kyayagala okunsuuza You are also a parent. then kati ateme naawe oli muzadde. Naye bagamba Katonda. Stay. Katonda bw'akulemerera okukolako kalivenji kyesimanyi nti oba kisoboka. Naye singa okabuuka kagoba omwana wo. And if you, Naye nga kalivenji kaba kalina osasulwa mateeka. I'll leave him stay here comfortably for as long as he wants. Kakati agamba nti gwe mugambe yeesonyiwa akacuddule ni agenda sigala no ku ssomero paka. Nze simuyinaako buzibu. Akacuddule ni ke bakaayanira kali eno mu maziga kati oba ani akakubye nze naawe. Naku zino takyasoma bantu bagenda ku ssomero talinnyayo. Yagamba mulwadde naye ng'ate baga nti omutwe gwali gumulumamuko katini. Ekituufu kiri nti ebbaluwa y'omusawo yali agirina naye yagikweka teyagiwa mami. Gyakeberemuko.
amaziga we gamuyitamu ebbaluwa erimu kiyo. What? Gwate kiki? And told me that you are looking for me. Baŋŋambye onnoonya. The matter. Buzibu ki? If you're gonna plead to me to break our slogan, then don't. Bw'obeera ogenda kunneegayirira kunziza mbiri biveeko. Of girl who does not amend herself. I thought I knew colors, but I was wrong about. We muwala gwe sitegeera bulungi ateetereza bulijjo ndowooza nkumanyi naye. It's really unbelievable and acute surprising. Chelsea. Jukira ali abawulidde. Everything. And what is that you had? Mbu yabawulidde nga boogera n'omusimisi kiki wawulidde buli kimu. What took you there to hear that nonsense? Gwe ki ekyakututeyo okuwulira oyo Gasiya? That we are talking nonsense. Kituufu naye weetegedde nti mwadde mwogera Gasiya. Your life and gorgeous future on that account. Gwe lwaki obulamu bwe buteeka bw'otyo? Don't try to burden me more. Ku mulengo bw'otyo. I have to. Naye tonkooya. Whenever I go to Mr. Smith's office, I find him swallowing ARVs. Nina okukooya kubanga omusajja buli wengenda mu ofisi ye musanga n'amakerenda ARVs. Chelsea, I'm not playing your mind. Jerusi siri mu kuzannyirako nno. Nkugamba amazima. Actually, I'm also suffering from HIV/AIDS. Nange obulwadde nno bwankwata dde era twesanze abalwadde babiri. Because I don't want you to suffer from. Kyova nkugoba ate naye saagala bukwate. That means we love HIV patients. Kati awo tuli basatu. AIDS. Kubeera nange bwo bambi mbulina. Nulaba ekiri wano. Anka ali eno. Eno Valentina naye bwoleka. Mitawaana myerere kati. Ekya Fiona ayitawo eri. Madamu Fiona alengera naye bannange omusajja ono. Ng'ali eno. Misana tuku. I heard that you're investigating something about Mr. Smith. Nawulidde nti I'm all yours. Olina kyonoonyereza ku musimisi. Mr. Smith. Bw'oba oyagala information yonna njina mujjuvu. So tell me what you've got from me, because I'm so suspicious. Kati sooka ombuulire. Valentina and Mr. Smith having something going on. Valentina ne Mr. Smith balina ekigenda maaso. It is Chelsea and Mr. Smith. Eyo oli walala bino biri mu Chelsea ne Mr. Smith. Okasakasa. Yesya. Kale ate abadde amusuubira walala. Kumba omuyaya ate ali walala. Ekiri e Uganda. Anko bamutayiza ku lefti. Ali beyaga bamutayiza ku lefti n'ayita ku kkono. Kwegamba n'olemererwa. Nugamba kiki tuliko byonna si bye bimu. Larry, what's wrong? Is there something wrong with mommy? Lali ni buzibu ki? Yes, she's not home. Munasanze munne tanyega ali awa tugubadde. Larry, I'm not understanding your moods. Lali ni sikutegeera mbeera zo leero. Mommy, what's going on? Mbulira ki ekigenda maaso? Ng'amukwanga bbaluwa. Baluwa erimu ki eno? What? Kiki? Did this come to happen? Byatuukawo ddi bino? I just messed up. Mwa ebintu nabisaagiramu. I can't believe you are pregnant. Sisobola kikkiriza mbu oli lubuto. Ali lubuto. For the pregnancy.